naye yagalire mu industry bana president waliwo abantu abali wano balafunako mitwalo 5 ku sente ekirala abazanyi namwe mweteekerimu validi nze ntera nnyo okugala ne madamu Jackie yesizanyi extra road tebalabanga nze sizanyi extra road ewaffe gyemba ndi Swaziland lwaki ontwalewo okufuuka kibanja ewaffe gyemba ndi Swaziland ate bwontwale nzanye simu emu nfe omunfuna buguzi nze sizanya mbabulya mbala namwe baproducer balo bashitulira bulungi nze sizanya extra olukompa ngeka lwaki buli producer wo oba director wo lwakuwa ebifo ebinene mu firimu ze nobo wano n'ogenda n'ozanya nga bwava abatunda ennyanya mu katale yitawo ng'ovuga eggaali yitawo ng'okola bwoti ogenda kuba omulazi nti firimu zaffe eri ze tubadde tukola kasasiro eno genzizeeyo aikirasi weetekeko bali kutuuka eyo kukaalana n'abantu oba nfuna bulungi madam president nsuubira mu conversation okusobola okujjamu feya eba yandibadde wanyiriza kiyita tusobola okufunamu obwenkanya nti tetusaba kinene yes tetusaba kinene ng'abaza naye yewoza omumbagu bakola ki if you are a producer kitegeeza you have to be with money production means money if you don't have money come and join us you will because we don't have money nemba olowooza tugenda kuseeto tunyonyoleyo problems ekinyonyola rent nga bakubanja yet you are a producer that is wrong noonya sente zigenda okukola production yesobola okuvaayo nga yamanyi nze buli wankubira nagamba emitwalo 10 nogamba keera kakankubira ono nze ekitwala nti otutte kopi oba munfuna bulungi nze wankubira nekugamba 10 nogamba ema sijja musobola asaba ne contract kangende waddaani atasaba contract otutte kopi kubanga wasoose kufuna nze dani bwagaanya nogamba obuzanyi bwa actors guild bulina amalala nogenda ewase kigudde ogenda kufuna kopi that's why olwokuba abaproducer tebaagala kusasula nakukola bintu biri mu mateeka tetulina basitaazi wano mu Uganda nti nze leero wenzanyisa ono firimu ddako nansaba yeetaano nga ngende watangaaza onalabiseemu nolimu netubeera nga ba actors we are over 500 with nothing with no value ate ng'omuntu akola sita ye producer stick with people beera nabo manyi obunafu bwabwe n'amaanyi gabwegali industry egende mu maaso wano singa tubadde tulinawo basita 10 wano we tuli kiba kitumala ne balabika mu firimu egyeki emu kiba kimala nze nesitukira ku star queen asitukira ku mami bera naye nga gye mututabaalamu bwe nti eba mwagala kula erinnya emmese etukana amanya gange eziwakubyabeddaani abantu bano beesigaliza obuyinza ffe ne beefula muno batuwa ekitiibwa ekitaliiwo kakati yes kubanga omuntu alina sente yaba alina obuki obuyinza kati then gwe omulala babeera bakuwa buukiki ekitiibwa kyokka ffe n'ekitiibwa kye batulimba tekikola ki tekiriiwo kati kitegeeza nti nno bwetubeera nga tugenda tambulira mu bbanga weeri kitegeeza firimu industry ye Uganda egenda tambulako kyemirembe ki gyonna ze nno nsuubira eno actors guild gye tuli mukuyinza kubanga mukisa buno obudde nga bwe bakyogedde baproducers bano bo bakolagana era bo akubira Emma n'agamba nti alo Emma agundi akoze bw'ati beera akoze bw'ati kyokka teffe ba actors kye tutalina ffe tetuli mukolagana oba tutegeera ekintu kino so naffe ba actors tulina okusaawo enkola sinankola tuseewo embeera okuba tino naffe netukozesebwa bwerere kubanga oŋŋamba otya nti ogenda kupangisa kamera n'abagikolako
n'okupangisa abawandiisi n'abakolawo n'opangisa buli kimu nze agenda okuzannya by'opangisiza n'otandowooza akukwati nga byonna bitegese osinziirira ku ki ku nze n'ekirala abantu bano bagamba tebafuna okugeza oyinza okulaba producer nga yatandika ne base bonna nga bali baki nga bonna baavu ogenda okulaba ye producer wakoze emyaka 5 yalina kawundo banne tebakola ki tebalina kyokka ate nagamba talina ki sente kitegeeza nti no ife abantu bano bo ba producers bali mu kutukozesa bukozesa bo bafunemu ffe tubeere nga tetukola ki tetufunamu so kati buno obudde kyembadde mbasaba akitazibanani tusituke nga generation kale twesaddaake omwana omulala ne wanaabanga zeffe kale nze ddali newe naabasifunyeemu lwakiri omwana wange agenda okujja afune mu firimu tulaba buno obudde lembo yazanyanga ne kati alina abaana abalala bakoze eki basitula lwakikola lembo teyalisobodde situla abaana abalala nga ye teyasasula sigamba mbuno muyina ssente naye atalina maanyi nagwa ddalu banange byebitiraje ekitino kyogeraye baaki oli producer nono producer banange nange naproducingako naye naproducingako nedda sine binema n'obudde buno banange kya producinga newe singanze mwemba siina sente mwemba siina milioni lwakikola firimu okuleeta abaana b'abantu babonebone so kyensaba ba actors mu mutima mulungi ffe twesaddaake generation endala egenda okujja tufune firimu tufune abantu kwegamba bali ku mutindo naye nga abaproducers tukabira ebizibu byammwe nga mwengule emmotoka ffe tutambira ku takisi nalamusizaako mwenda amanya giyasira Ruhanga eryagundi tusoli niyuki nze ensonga zange esookera ddala nze experience yange ekisookera ddala tufuna challenges nze sente ezisinga zembaddeko nga bakuwa script ya kitundu tebagala kubabba gundi waabwe kati script bakuwadde ya kitundu ne bakuleetera okuderivalinga waaka nga si mulungi kyetegeeza kyekino bakulonderamu ebibyo lines zizo zokka ne actions zizo zokka ne balekayo ez'abazannyi abalala yeti okutuula mu project oba mu movie eyo gituulemu bulungi weetaaga okutegeera concept yonna oba movie yonna nga bweri n'ogitegeera bwe baba nga bamaze okukasitinga n'ogitegeera bulungi oba ojja gituulamu kuba omanyi ne kabe extra kyagenda okukola oba okimanyi kitegeeza ojja kusobola okutuula mu project eyo bulungi then ekirala nze mbaddeko ku seeti oba nze mbeera nnyo ku seeti z'abaproducer yasimanyi naye waliwo otuuka ku seeti nga tekuliko first aid n'otuuka olwokuba mulikolera musana n'obuyanga omutwe gukuluma naye nodda mu kwetoloola ogenda wa director ogenda wa producer oyagala at least bakweyo kuki banana nze ndwawo okulaba aba first aiders ku set oluusi ofunye kakaati abamu tetutera kuzanya sindi zino ez'okuyiriba naye ofunye kakaati naye n'onoonya webagira webakuyambirako nga tewali so ba producer ensonga ya first aid nayo ebeera enkulu abamu bw'oba ofunye obuzibu ku seeti tebafa nayo oteefaako nga ggwe naye ne bwe mba ndwalidde ku seeti yo ovunaanyizibwako kubanga ndi product yo ndi mu mikono gyo then ekirala kyensaba actors guild ku nsonga ya mani ey'okutambula ekiro mbadde nsaba busabe bakisoboka batukolereyo ku IEP oluusi nowaweerufe yabeera mukyala we kati nga teyakwagadde ogera kuwapipa abatanateesaako yabadde kuyiyo nga
ate wagambye ekyekisembayo kiki kyewayogedde wagambye ekyekisembayo obudde bannange ndi producer ndi actor. Ensonga nkulu ezogeddwako naye ngenda kumenyamenya kati nnyo wano. Ensonga esooka ebintu ebimu gino bitunuulyanga abazannyi nga tubifumiitiriza. Ekisooka awatali auditions tewali acting. Awatali audition tewali acting. Nini ekintu kyabaita audition ogende wa professional director aba producer yaba manyi kyabanoonya. Producer anoonya okuva ku njogera, endabikayo, entambulayo n'ebirala bingi. Teri producer alina amagezi agenda selectinga muntu gw'atayagala. Nze lumu nalinako mukyala wange tuli mu kibiina kimu naye nga simukasitinga mulowoozi nga mbuuza naye nze siri mulungi lwaki oba siri mulungi nze mukyalawo kati oselectinga omulala gw'olya gwokola ki bw'oyagala. So sometimes batakuselectinga nja kwogera ku mukulu wange Sinaani oba omuto wange simanyi kubiri nti yagamba try and try olunaku lumu ojja kufuna ekituufu. Loliyo wenajja nga ntuufu ojja kukola ki ojja kugifuna. So bitemu tukakkane kuba bwetukozesa mami badde nsaba ompulirize badde owadde oyogera ne mwami wammanyi simena gyammanyira simanyi walayi naye omanyi lwanyumamusaitwaa badde nabyokubuuza. So ekyo kiwedde audition bw'oba ogigendamu gigendemu okole ebibyo director omugezi agenda kuselectinga obanga gwakola ki tulawo. Ekyokubiri n'ekintu kimu kye nakolako project film bagita Evidence. Filimu eyo tizanyisa omwalo omu wesigenda kwogera linnya kuba sagala mukyoboola. She acted well. Y'omu ku ba actors abasinga obulungi mu Uganda. Tuba tukola scene emu yali alina kunywa mwenge nemugamba sigenda kunywa mwenge kozesa amazzi ng'omuki oyinza okuvaako ku seeti n'agaana n'asulawo seeti yange n'akola ki n'agenda discussions ayagala mwenge kimutuka sini eyo yali best sini yange teyagikola embugendaku naye nemuleka n'akola ki n'agenda kiwagenda filimu nenjikola njakuwa amagi ne bagigula ebeeraga nankubira esimu nti ngenda kusuulinga tewansasula ngenda kusuulinga mugamba it's okay teekayo omusango nange ngebabayagala sente nazifuna sambo kubanga teyamaliriza mu naye nalina okukola ki okumuwa tekinga enoti tewasayinira sometimes jakusooka owulirize kino nkyo abazanyi general waliwo gye ntumanyiza buli ze nkola nnyo ne Emma nanga dakita omanyi nina okunsasula mugamba nja kukola ki nja kukusasula Emma walinga mbe okusasula nesikuwa sevabo era nkikola ki nkituukiriza kitegedde setaaga kweregana Emma kuba mumanyi kyangamba gamba buli ekintu kimu munsonyi okwogera ennyo yamukuba actor bensinga okwagala ne kuseeti yange kubanga wajja actor naye aba actor mukitegedde actor naye abeera ki actor mukitegedde ekintu ekyo tetulina butakkanya ku seeti yange neera ne project ezimu mungamba nyogamba abantu naye banaye Emma nkola kiyaali obudde tetwasayininga agreement naye tukolagana bulungi. Ekyokulala bale munsonyiwe nanootinze wano bino bituyambako abazannyi ojja ku seeti ekitiibwa kyo kyekikufuga. Naliko ku seeti emu nga nina omuzannyi mukola siini emu n'agenda naye musajja munywi wa caayi siini emu ng'akwata
ng'agenda mu kitchen ng'akwata pako ng'ateekako pako ng'ereeka namushootinga ng'amala ng'atula wali eri wamala ng'agendako mu toilet ng'adda agamba katukole kati bamaze okunsumbuwa bwe mankola seri nsirika kubamanyi projekiti yange ejja kukola ki wenayomba naawe projekiti ejja kukyankalana nemmira ne kati gwolowooza mba nkyalina kyenkulowoozaamu kyekimu kyembagamba nti ojja kusetimagala kurespectinga ng'oli muwala kusooka werespectinge lwaki wesinisa lwaki kwetiga bajja abazanyi nsaba tuwulirize respect eri wano ndi muzanyi I'm giving keys tetuyomba buli omu yateesezza so bino byogeranga muzanyi byogeranga ki kisembayo genda kwogera ku kintu kyetuyita sizanya single role sizanya extra tulina abasajja wano ab'amaanyi betumanyi abayitamu obuyisi omugongo right n'abalabikako omulundi ki naye it was a big project ensi esookuzuula nazanyako firimba kita the forbidden yali yakeeya nampala nentambula paka mu America omusajja ajja nambuuza nazanya sini zaali b extra omusajja ajja nambuuza nekyo waliozanya bituufu kitegedde nedda yambuuza wali ozanya firimu wali ozanya bituufu nakikola bulungi that those two scenes that I gave in my best so kati tonyuma role director Emma wabatu azanya extra nawe tugamba nti sizanya ki oyinza okufuna project nga masavu ne bakulaba omanyi omuzannyo omulungi abamuki expression emu emala okulaga director omulala nti omukola ki mwetaaga nakulaba project ki ennene kimakinge ekirala kino kyekisembayo nze kino kyange ng'omuki omuzannyi bw'onkubira essimu n'ongamba director nti muzannyi gwejjangu kuki kuse obuuza nvaawo ssaawa mmeka mukitegedde waawo ssaawa ki nti ogenda kusula nti nti nentawakala nti ngenda kukola ki kusula naye wegamba nti ngenda faawo ssaawa 12 ate nga wallahi billahi tallahi nali nkikozeeko nga nesente ekola ki esasula sajja namugamba vaawo ssaawa 10 nina project endajja kola ki yengendako. He took me for granted. Nengumiikiriza nenzwera 11 nengamba kamangu omanyi nga ndina mu kamera ng'agisimbye nensitukawo nemugamba ngezi reason namugamba ssaawa 9 nkola ki nagendaga on program yali asasula nga ne transport yamute yali waki 1 nenvaayo kitegeeza nti gwe ojja ewa director owa producer mugambe nti nze ABC bw'oba oyinza obanga mwana akakasente k'olinda kagenda okubeeramu oyinza okugumirawo naye akavayu ngakole ki mukeeteekemu ngabaki n'abazanyi bakolera bingi naye batatera training kukya producer. Okay. Kanze kambere mwasuze mutya bannange bannange kati abazanyi
lwaki mweyambaza ku sente kyekisooka producer baba talina sente zakwambaza muzannyi abireke kubanga engoye zineno zetwambala ngenda ziyitiramu enkya mu owino mu paaka okitegeera mpulidde mugamba nembeera mu costume eno firimu nembeera mweri nga ndi mweyo costume okitegeera nze bw'oba togenda kunnyambaza nkolera character nga ya special costume mbeera mu lugoye olumu paka firimu weggwa okitegeera yali takyusa ekirala director Abbas that is not professional kyewakola ku seeti n'omuzannyi omulala ajja kujja akikkole naawe kasita oli producer omuzannyi bwe muba mwasayinize ne producer nti ogenda ku shooting ne bakuwa ne dates kirungi nnyo okumanya dates zo nga tonnagenda ku seeti n'omanya alia ne weetegeka n'otegeka programs zo obutagattika sets si kirungi ojja kujja dialogues z'olina ozannyako eno seeti ozitwale ku seeti endala okitegeera it is not good that is not professional abazanyi tetulina kikola ekyo okitegeera ate n'ekirala tuli bantu twetaaga bannaffe twetaaga baproducer nabo batutwetaaga kati osobola suulawo seeti ya munno n'otambula n'okola ki n'ogenda olw'okuba obudde mumukutte talk to him obaha mumalirize omugambe kale kanguminkirizeemukko oyo baproducer bakwatagana ojja suulawo seeti y'otambula ogende obeere nga tewali akyasobola kurekomendinga weewaawo twagala okukola ki okubeera okutega wano n'okutega eri naye si birungi okitegeera kati tugenda ku kya auditions abazanyi mugenda ne mujja ku auditions nga mwambadde ebigoye oba mwabiwaatiramu kati nze nange newembeera producer nga ntudde wali eyo mazima ddala mba ngamba kikala kikino eky'omuntu ekizze okitegeera bannange mwambala bubi abazannyi mwambala bubi abamu mwambala bubi ne mujja ekigoye kyasiiwuuka ne wakigula oba myaka ki kyonna kyasiiwuuka n'ojja nakyo funayo otugoye otulabika obulungi ojje mu banno ne baproducers basaasi enviiri sibaka akatambaala oba ebiviiri byo bifaanana bubi ojje ng'ofaanana bulungi bakwe rooli omuntu ogizanye bulungi ne baproducers kati kano abaproducers nammwe mututama ekitegeera mugenda ne mubeera kafica nno firimu mulimu abazannyi nga 6 naye n'oyita ggwanga lyonna mujje mu auditions for what specify gamba nti njagala bakazi myaka 4 gundi webati omuntu amanye bwagwa mumbi muwanvu mweru mutuuza naye nenzija nga nzunga siyina kabina ndi bawulayini nti mutuuzaako oyagala mweru oyagala wabbina banaye namwe mulekerawo tuzanyisa mwagala kingi akasajja akatini kazze emazze kyokka oyagala kingi bambi kibi ate n'ekirala auditions za online zituyambako auditions za online ba producers bw'oba tosobola kukola auditions za online bireke temuddamu tusumbula kituufu tuli bakazi tukwanira naye bwonkwana neŋŋaana tontera meseji ku whatsapp nti gwejjeeri newe buli bagindi kulya kyaki bawera n'okuwera ani meseji ziba nezijja waggulu okanye ŋŋaanye ate onteekeko kimeseji mu bufumbo kiki
gye kwagala kudda naye ensonga eyange nabadde katiriza ku nsonga ya mukulu ono ey'okuzimba ba stars kati nze nga nsaba ba producers kino kiri nnyo mu mikono gyammwe mubasaba mutukolemu omulimu mutuzimbemu ba stars lwakuba muyinamu obuzibu nti waliwo ba producers bemmanyi nga baali badde balungi mu kuzimba ba stars naye akuleeta n'abanga akuleeta alaba alina wakutuusa kasita mufunamuko obutakkanyawo just nno obutono ng'abantu musobola n'okuggwawo n'alyoka akukuba yennyini akuzze tatandika okuwa ebifo byennyini nga byennyini byakobya ebikuzza obuzaawa wansi nga taggobye takuggyeko naye ate mwennyini n'afuba kukulaba nga ate akuwanulayo kati tubasaba bambi muzimbe ku ba stars mukolagana mukwatagana mugambe nti omuntu ono mulaba mulungi tumuvuge tubeeko tumutuusa bwanalabikiramu eno project yakola bulungi aliginze bulungi n'alabikiramu eri n'akolamu eri abeeko waatuuka ate tunonene ku mulala bwe tutyo tuleme kubeera nga ate tuwanika ate fenyine tubeesuulira mwebale nnyo mwebalire nze basajja olunaku lwaleero ne lwa miitingi yaffe nga ba actors ensonga zange zibiri esooka ba actors bannange tetweyagaliza ensonga esookera ddala bannange ba actors tetweyagaliza oli omanya seeti nti gundi alina seeti eri eno n'omanya ne bakalakita zosi beyeetaaga nagamba nfuniraayo babiri ekyamazima ne babula wallahi ababiri ne babula n'okimanya nti ndi muzanyi mulungi olusinyiza okulya kalakitayo bwentukanga tuzanyi gwe kennyini ng'omuzanyi munnange ate n'okudda okukola ba actors bannange abamu tetweyagaliza omanya seti n'ogamba kangendeeyo andese andese ffe bennyini twekuba tetulina connections nti gundi mumanyi asobozanya kino kamwagaliza tomanya fenga ffe buzibu bano baproducers bali badde batwetaaga nnyo 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 singa tubadde tukwatagana nze nsuubira Actors Guild egenda tugatta nti nze nsobola okusinziirira gye nembuuza munange ntudde nnyo naye project kyeye zitambula at least ne mutuweerezaako kubanga abamu tetulina connections abamu tuli ba mukyalo nekadda tokafuna so tweyagalize nga ba actors eyo ensonga endala nga actor nze sina kuzanya filimi nyingi era abasinga temumanyi abamu mbalabyeko ku mativu era mbagala nnyo naye tuweeyo obudde bwe tuwaayo tweteekeko omuwendo ekyo kyensaba nti bw'oba tosobola kukkiriziganya na producer togendayo at least weetegeko omuwendo gaye nti nze ndiwa 10,000 bw'aba oli tasobola akuleke zimba kalakitayo manye nti nze ndiwate nze nalako posti ya Lutakomi nga yeetaddeko 5,000 eza dola simaba mwagira naye gwomanyi how what it is no nabamuwadde naye aliwadde yekiki kyeyeetaddeko amwagala ajja kumufuna tuli ku ba LinkedIn social media handles ez'amaanyi wateyo tubeere ne value addition ekirala nti bwe basobola kuzanya at least yiga kamera yiga okweditinga obeere ne value addition basaba ne banyabo malamusiza erinnya
kikomeko kawaasa kasajja kali wano muzzukulu wa Fumofe. Nga Actors Guild neebaza enteekateeka yonna gye musobola okubeera nga mutukuŋŋaanya nga ba actors ne ba actress. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Madam President. Naye nja kuva waggulu nga ŋŋamba ekisookera ddala nga ba actors bwekiba nga ba producers basobola okwetegeera n'okwegatta bo nga bo ne batucunya mu ngeri bo gye baagala okutucunyamu. Ffe kiki ekitugaana okuba nga tulina obwegaso obwaffe naffe netubacunyanga bwe baagala okutucunya, kubanga ffe tuli bangi ku bo tebatusobola kutucunyanga ffe tuzazeewo okubacunya. Siraba nsonga lwaki ontuma ofuna omuntu agenda okuzanya mu kifo kyange nange nopita nomulala nopita ekinene nnyo mu kifo ekyo weetaagamu abantu babiri noyita abantu 100 okukola auditions. Ekyo kiyinza okuba nga kyabulyaza amaanyi. Ekyokubiri, bw'oba wulira mbu oyagala abantu babiri bwe weetaaga okwongera mu firimu yo, yita abantu abatasukka 10. Oleme okutukosa naye abantu tuze 100 aye nojjamu abantu babiri. Kitegeeza obudde baffe oba obukoonoomedde. N'ekirala waliwo ayogedde ku kyokwama costumes. Abantu abasinga obungi ba actors abamu ne ba actresses balina gundi z'engoye mu nju. Oddo okuzijjudde lwa nsonga ya kuzannya films nga tweteekamu beeteesa ssente. Banange tusaba producer mutuyambeko bwe muba mutegese firimu zammwe ze mwagala tuzanyiremu. Mumanye nti gundi yeetaaga lugoye luno oba lugoye luno oba lyedupangisa. Naye so si kunkeeza ku makya ne ngula engoye za bukadde 3 nga ze nnyina nga sikkirizibwa zitambuliramu. Kubanga engoye ze naziteekamu ssente ate oŋŋamba totambulira mu lugoye olwo nga firimu tennafuluma. Olutambulira nga firimu yawe tennakola kitegeere. Kakati nze ogenda kukosa ku lugoye olwanyi. So bwe ŋŋamba olwo olutwale kubanga gwe walupangisa bw'omanyi bw'oligifulumya. Nze omulimu ogwange gwakuzannya kyoyagala neyanziza nnyo bannange tewali asinze kupromotinga ekintu ky'okweyerusa nga baproducers ne badirectors. Mulekeraawo wali tolina ssente ng'oli munaku tosobola kupangisa ntongofuro mabibera akuyambye ogambe nti bw'okasitinze nakkiriza naye nga ye mukazi wattamanyi ti wali oyagalamu ebyo yalowooza wali oyagala nga y'omuntu. Otandise okumuteekako puresha simanyi bwe kutunuza mu kamera ye babwogera batya oli musiiwufu mu kamera amataala tomakinga kuletedde abaana ab'obuwala okweyerusa n'ab'obulenzi olw'okuba gwe tosobola kwafodinga kugasitinga beeru abaddugavu bane tewali kimuwali cinematic mu kamera ng'omwana omuddugavu especial abaana abagola bali so cinematic mulekeraawo okupromotinga okweyerusa era nze naatuuka mu parliament producer ng'opromotinga okweyerusa kuseto ja bakole baki omutawa kakati nga bwe twadde tutandise twagambye we are going to agree what date naye nga si not any day before Friday. Before we agree on that date njagala tusooke tufuneyo abantu abanaturepresenting ndoza fena tubategeeza at some point we shall need you people to be there as our representatives. Let us agree. We can get like 5 people who will be able to speak for us. Yes. Daniel. I will speak. Daniel was there. Staff Williams.
Yes. Meeting. Nangi. Yes. And Madam Jeffrey. Can you remember just in case one of these people is not around that day? Chisoboka. Oh, no one. Memory kwali. No producer. Yes. Which Friday? The good thing to the life, abamu batulaba sawazi. Abamu babikutte. Tugenda bizayi, bagambe bakama bafu. Naffe tuli bakama bammwe, namwe muli bakama baffe. Naye kino gyevudde mu kulonda. Wabwe tutereezaamu wabwe tugira kitya okitegeera. Then ku mulundi guli bwe tulaba ffenna tutudde. We shall need us to speak for us. Because some of us will sit behind. But there's a lot of we don't know one of them. It is not fighting anybody, but you're speaking out your truth, your pain. To be tell you, it is possible. Yeah. Yes, sir. Badde ekibuuzo kyange kiri nti lwaki firimu bwe tuzizanya zirwawo nnyo okufuluma agwo omulimu gw'okuzanya tekuli basiko abasajja kuliko wali Manyi ebintu ebiweddeeyo olaba otudde at some point ku forum n'owulira nti waliyo kali akatalekeke kangawo obadde ayagala kayisaawo, you can pass it on. We can just omuntu omu wateekawo ekizibu kye nagamba kino na kino. I don't know whether we can copy it and paste so that messages are not scattered nga bijja just mulundi gumu. Oteekawo nti one on Daniel, one what I left behind, no take out it. Nakano, kabade weka chikati. Adako na copying and pasting so that I don't have to run. Look for the other message from here. Maybe for now copy that. Is that okay? Yes. Tudde kuchira. Tukirizaganyiza? Yes. Tukirizaganyiza. Bwe nabadde ntandika nayogedde ku palu abamu mwadde temuliiwo nadde nyanjula ekibiina kino naye ninawo director wange wano badde nsaba agenda twanjulira ekitongole kyatandika kitya. He'll give you more briefs. Nanabaleko katini naye agenda kwogerako katini. Then agenda kwogerako ne performances twakola ki zetwafiiriga tudde ku kintu ekiddala si weewaawo. Amanya Solomon omu ku baatandika tebayita Advice Group era nga
okuwandiisibwa kwayo nze nga pulezidenti nga tuli mu kulembeze n'omukyalo abamu abatali wamu kasitali n'abantu abalala. Teri kintu kinsanyusanga mu buzannyi leero n'ayimirira nga kamera zimuli mu maaso n'agamba baproducer kino weewaawo omulamwa oba sipiriti ya Actors Guild kyali ddoboozi eyamuzannyi weewaawo buli we mubeera nga mulina aba actors ne musitula eddoboozi eryabazannyi nze Solomon wetulira essanyu waye sipiriti yakolaki eyakiteekesaawo. Tusanze ebintu ebimu ebyenjawulo nga tutambula oluusi baproducers nga tebatutegeera neza oluusi nzikiriza binga baleka tebatutegedde ebyowola bisobola okuba nga byewalula omunya kukolaki gwewala si kyekyo naye negoonya ekolaki kati goonya abeera mu mazzi ebiseera ebisinga ate nekulukala akolaki naye ate omunya tegugenda muki kati amazzi bwe gabula goonya yamanya bwe kibeera weewaawo kati either tuli goonya oba tuli ki munya naye nga twewawulira mu kibaita ki filime. Baproducer bonna abatulaba kirungi wa waliwo abatulaba era abagenda okuba nga balaba ekintu kino abazannya ebintu ebyogera tebabyogera mutima mubi babyogera kusinziira producer omu yamuyisa abazannya engeri bwe babeera boogera nti producer gundi yaŋŋamba bw'ati bambi temubakootinga mu bubi ekyo kibeegayidde bwe tubeera mu Actors Guild bwe tusobola okwogerera twebaza Katonda nti mu Uganda Actors Guild emanyiddwa gavumenti eryeki yeno nebwogenda mu ggenda nebwogenda wa ekyo twebaza Katonda yatukozesa okulaba nga tubeera eddoboozi eriwulikika. Bwe tumala okubeera nga tuli mu Actors Guild twegattako ba distributors, twegattako ba producers, twegattako waliwo abantu executors whatever netukola ekigambo kyebayita ki paludu ye umbrella etwala abantu bano ab'enjawulo weewaawo naffe bwe tukola ki bwe tubeera naye bwe tubeerako awaka kotumiwelbambi ba producers bwe tubeerako awaka kyonna kye tuba twogedde oba tukyogeddenga abaana mukitwale nti abaana oboogera weewaawo bwe kiba nga kyetaaga okukwatibwako kikwatibweko. Waliwo akantu akamu akatanzanyisiza akamukulu kayogedde bambi temubikola ate otuuka ku seeti essaawa ne zikwata producer okusinga omulaga nti oli professional then mwogeranye weewaawo mwogeranye naye mugambe laaza nadde envaano saawa 9 zizino zimaze ki 11 naye essaawa zikoze eki zinkutte olaba otya bwe nkomawo ekyo tekifaanananga kulaga buyinza ekyo tutegeeragane nga bwe twasomyeko ate no bannenge batuyingira okusoma naye tulaga okusoma kwaffe weewaawo batugamba abagenza okusomera mukyakola bwemuti ebizibu oluusi abantu bannakakasa ebizibu binaavaawo bano abantu kati bategedde okwambala bategedde okuzannya bategedde okukwata obudde babitegedde mba mwabitegedde mukubenga bategedde nti mwategedde ezo engalo zemuwidde baproducer bano abantu babitegedde kati mubakozeseeko mulabe mulyoke mubabuuze wamma bye mwasoma byebyo tebanna batandika kukozesa biki bye baasoma. Ekyo ndegadde tutegeere bw'obeera oyogera ng'oli mu Actors Guild tetwakiteekawo libeera eddoboozi actually n'obwokuba omuntu oluyi mumusonyi okozesa ekigambo ekyo
tusooka kuwolereza gwe lwaki wakubye kuba omuntu teteri akita kati ali professional asobola kuba mutuluzi wewa kati twetusooka protectinga muzannyi waffe oba oyogedde kiki oba onyizizaani amuteri nze nsooka protectinga ki muzannyi then wetutuuka nanga nti Solomon nkubuli kaninye ekigende mpuyanga kino ninga ngasikakubye mundu yomugambye ati oli bwakulinnya ekigere kati nali musambe kagire weewaawo muntegedde olwo naye nga nsoose kukola ki kukuŋŋaanya kubeera wamu naawe entandikwa tebadde nnyangu twatobako mu covid mujjukira covid bannange nabonaabona ne covid ani yali akawunga kange kuli yali akawunga kange twanoonya emmere y'abazanyi muyinza okukkiriza ni n'abazanyi twanoonya ku mmere weewaawo naye abantu bayinza obutakikiriza nti kyaliwo embeera buli mujjuka embeera ya covid naye twebaza katonda buli muzanyi yali memba ku lunaku olwo twatambula paka wasula lwaki entukuwayo kiro nga 10 ezakawunga tutakola n'ebijanja weewaawo ekyo bwekitwebaza mukama ekyo kyebaza mukama wawo mbaatubuuza mukozi eki nga mu covid nga waliwo n'abatakola ki abatakolanga n'okukola neffe mukama tumwebaza kubeki nekyala twasobola okuwandiisa ki ekintu ekyo tulimu nze Solomon neebaza katonda nti nabeerako ekisanja ki ate ekitegeka weewaawo abalala ne bakola ki nebaddako naye neebaza katonda nti nabwemba siri pulezidenti waliwo abantu abamu abalwala n'obukulembeze nze wembeera nabaana bwenti nokibeerako nedda nze sinze sibwera naye nasobola okuweereza wansi w'omukulembeze weewaawo kati nsaba abazannyi ffenna tubeere nga tusobola okuba n'obugongo bwenkana bwevu olusobola okuba nga omusinga amagezi naye tuyinza okuba omusinga n'ezidiguli bwekituuka ku sente beera ne disipulini nekitulanga bakitusomesa beera ne disipulini kwagamba tuula wantutuula kwagamba nti abakiba kikole weewaawo oba olina kyeyagala omukyalenji macuwale oba ntegerekesi kati n'omukulembeze bwe muto tulina alina kyakantibawo tunaatera okuddamu okulongo muno mugidi abantu beesimbawo ekyo mukitegeera osobola okubeera onoga naye kiri kya pulezidenti kisobola ekyagundi ekyo kisobola weewaawo osobola okubeera eyo obeere wiringi wetunaaba tuli mu AGM yaffe ng'osobola okwesimbawo osobola okujja n'obulaki n'otwegattako yagadde okwongerako omuntu bwebuto kuba omuntu tubeera mmere etubadde mundi naavo nga tategedde gundi eno kiki kyetulina at least mpola mpola nze bwe nnaamaasitukanga okwogera nja bajjukizangako ebintu ki ebimu ebikwatagana ne gundi yaffe tuze nga tutambula ebitubaddeko oyinza otya okuba na kino tulina constitution etufuga weewaawo tugirina naye mukama bwatuyamba tujja kufuna obudde tusobola okiyisaamu kati kanze kufoomu zaffe zino abantu betwali nabo ku St. Lawrence foomu zino mwazijjuza buli weewaawo foomu zino mwakola ki mwazijjuza bubi era olwaleero mbadde senga kibadde kisoboka twandizzeemu ne tuzijjuza omu ku omu tusobole ozijjuza ki obulungi okugeza ebimu ebyalema oba abantu abamu temwakitegeera foomu zino si zakuzannya buzannya tetuli bazannye naye si kyakuzannyisa information egyotuwa kuno nkulu nnyo gye tuli n'okusinga gwe bw'okirowooza oli ne bamubuuza next of kin n'ateekako omuzannyi munne erinnya next of kin koze ba tukitegeke tuwone tukubuuzaayo omuntu akumanyi mu firimu genikesi senga okugulawo akawunti omuntu kigwe gwofuula next of kin onyo akawunti
tugenda kubanja sente ekyo Germany agenda kujjana akole ddiiro naawe ani musikaawo mu kintu kino mukitegeera omuntu oyo gwe tusobola okugamba nti gwe bawa ssente weewaawo omuntu gw'oyita next of kin ateekwa okubeera nga muntu wo ddala tekiitaga kuba muzanyi wa firimu ateekwa kuba muntu wo muntegeke oba otaddeko kojjaawo oba taatawo oba maamawo oba mutabani wo omukulu weewaawo naye twakebera foomu zino ng'abantu bamutaddeko next of kin lwafe abamu betumanyi nga bali kwesonere ekirala we are talking about image wandiseko kyembadde ntuuza taata ifoomu zonna zaali nfuma mulimu ezimu zonna twajuliza bifu zonna nzirina wano era zonna nzize nazo lwewaawo naye ntuuka neŋŋamba singa kibadde kisoboka mbadde njala tuzijuze omu ekirala oyinza okuba nga wajuza ebituufu naye ng'omukono gw'omuki handwriting yo nga irimu obusawo ekirala ebiseera ebisinga oba ojuza foomu bwetu gijuze mu capital letters olw'omujujuza mu mikono gyaffe gino kubanga otutuka ku nini namba kati ngeza bugezi eno jasindipiikiza bupiikiriza kino ya nini namba oyinza okitegeera gyenkomekereza akoze eringa gye ngambe wasemba n'akuutiza ate nga nini namba eteeka okubeera nga etegeerekeka mukitegedde kati embandiika eyo okuyingiza data mu bintu bino twafunyemu obuzibu mukitegedde kati nze neeyama bwe tuba tunaafunayo obudde obutali lwaleero tuddemu tutuze ki tuzijuze ekirala twetaaga bamembers abalala tekirimu sitaani omala okutulaba nga etubadde tuyinza oba tuyisiza wifi tekiggaga nogayadde bankubyeyo engolo naye bali bankuba ekikondo weewaawo twagala twegatte tubeere abazanyi senga tubeere abazanyi 10 ngezi 3 bingi betugenda okukola muntegere ebyetukaana n'abazima ne baproducers ne batukola kino bwe bati twagala tulabe nga ne baproducers batuuka ne bagana naye mubutuufu abazanyi kyeboogera tukole ki tukiwulirize tiimu eno ebadde mu bintu ebyenjawulo gavumenti erina ebintu byabadde eyisa nga tuli bamu ku bantu abalina ebintu ekalakasa ekyongerera nkibagambe olwa numbers kati ole bayisa etteekaawo ku byokuyiiya mukijjukira bonobono oyiiya simanya tulina okusaba gundi UCC erina okugamba okitegere ndu ebyo naye tuli bamu ku bayiiya ne tugamba nedda nga actors queue because we have numbers. We don't need numbers just on paper. Twagala numbers nga zikola kiziri visible. Muntegeke bana. Kati twekolemu omulimu. Ne bwe tuba 13 zokka kuki bwezi. Tulabe buli gyolaga okuzanya n'omuzanyi mubuulireko waliyo actors. Baleeti. Ewaawo. Ne wabeerawo embeera yonna yonna. Kale nze newadde mu nkuba ebikonde oba mu nsuno oba mu nkume actually nze ne bwonvuma weewaawo tulina kyogenda kuvuma kyesimanyi okugeza mmanyi nina ennyindo nnene amatu ogalaba manene nze ndabika ndooza nsinga n'obuliwa nze ne bwokola ki ne bwonvuma kale tekikola kikina kikigenda kunkolako weewaawo kati ku lw'ensonga eyo munyambe oba obavuma nze muteeke Solomoni bakole ki nembasaba niyo bamembers ki abalala gwoleeta oyo atajja tujja kumwerako kubaliko ki amumanyi weewaawe senga buli muntu afuyo bamembers babeka mu kusooka bwatyo tuwera 5 10 tujja kufuna gurupu ennene eddoboozi eddene tutuuke ku bintu ebinene tulina puroguramu ennungi ennyo ze nnate okuwulira weewaawe naye twagala tusooke tubayite tulabye ddala abantu betwali nabo kiiba mukama era abantu bano bazze kano kabadde katesiti katonotono ddala gyemuli musobola okujja era mukama tumwebaza tumukoze eki muzzeero ekyo tulekubireko engalo nze engalo ddala mukama tumwebaza kale
bw'oba olina ekintu kyonna kyonna erikosa giteeke ku platforms zaffe tulabe engeri gye tukola ki gye tukiddamu bwe tuba tubayisiza buli banetusonyiwa weewaawo ntera nnyo banne bagamba egambo ebingi twongereramu nyinza obwewe njogera bwe nti kati nga kwini wona ali wano bayimiseke mugamba kati nga bwolaba kingi ono fine kisoboka okubeera nga naye nga ali queen as in the level of the kingship kati gwe ng'omutwala nga queen mukyala wa kabaka weewaawo naye yeerabanga queen mukitegedde olwo batulina kati nga she's a queen in Buganda but we have the kabaka that queen kujja waliwo ensonga yonna ensonga yonna internet okwogerako nammwe about the voice n'okwogera about our dream mukama abawanisi kakati doza mu brief tubitegeete so wabuuza ku actors cards identity cards yes identity cards weziri naye tujja kitwalibwa secretary yabadde then she will tell you how to go about that Mukulusolo Mulunga bayogedde tezinafunira ebizibu actually tuli mu process right now tukulinga database tulina abakadde abamu betumanyi tebakyaliwo abamu batambula tebasuubira kudda mu Uganda kumala emyaka 25 abamu baafa bwekityo katuba tulina okulinga database kati mukulinga database tukubira buli omu each person so it's not some people work it takes time and you have to verify. There are things, what was I verifying? Information I put for information there's always a question mark about it. They'll always come back. Recently, we moved back. Never get data and they are URSP. Not a quarter than a URSP and the signature. Who can't say in the area? I had to go back and register. I don't know registering what I said. It failed. So the query was, what is the problem? They are not the same signature. And I had actually charity. So this data body capturing is very serious. So we don't know. You never know. You never know. Because next of kin. Well, some of you put don't became mama out. But in all honesty, she next of kin. She can be true, but Paulo Kechi, Chizito Moses, okay, so we are also, besides cleaning the database, we are doing them concurrently. That takes us, it gives us again a longer period. We are also working on the websites. The professional pictures. And also, if you don't like those pictures, you're free to give us yours, which you feel should be put on the website. Kakati bino ebintu tubikola because nga bwe nabagambyeko mu kusooka baproducers baganda baffe baganda baffe tuva mu nnyumba y'emu
bino twagala tubirongoseze wano tuleme okuddamu kufuna buzibu baproducer kwatulaba bagenda wala bagende ku website yaffe bakikubira esimu bagabe madam president njagala ono ukole contract full stop tukitegeke. That's why we are throwing these things back at them. Tunatuka next year na conditions. Batwina conditions mu mwaka kulimu emyezi eka 14 mu mwaka at least they batono ddala at least 20 people from the guild katumala bakuti bikasera yena strategy ya Nigeria je bakozesa bantu pesera kaga katakita kolo mulimu ko kubana abantu abana balimo babere ba extra zisoke bano bere nga bemeka oli fili mwenya staff oli fili ostegera kama utegera staff ili de tubanya tino yo staff ya kumpasa so these are the things we want to sit down with the professors. You're not going to tell you. That's why your opinion was so important. It's not us to sit down and give your opinions. I think I'm not doing it right here. You have your brain, you can give us and do what. So, today we the websites. That was the money. That money does not work. And that's how it's applying the return of truth. Sigenda wa develop oyo ya ine teja bikola mu dalifanga. Tukitegere na abemi kwana. Kulifanya ndio watu ngidashe nicho ya kala za tekto ya kala kirabike bwechichu. You are free to say that. Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye by'omulembe kalabirawa olirudawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA banangi ne South Africa nayo gye muli mwe bali kubeera nga mulabira ku channel yaffe Nganzi musubscribing gwatanaba kukikola nawe yakimalidda gamba ko ne munona yakikole akagamba ako nze nabagamba nja basomesa mpaka ku last akagamba kukabera kamyufu mbo batona subscribinga ebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed kumabali ga kagamba ako waliwo akade ako nfwega ide kanyigeeko oselectinge all oloja kuba ofuna notifications yagala oberenga bwe tekayo gwasoko kikanya akantu kali awo kalinga kagalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook bikimumanyi ngeje balayikinga mu ekintu kona ku kigali ekyo likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntu mirangako